Edakiika zimaze okukwera 17 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi oli ku 89.2 Emmanuel. So kulamusiza nate olunaku lwakusatu tubona puroguramu eyitibwa Kkiriza Obagaana. Kampala tuli mu masengere wano wennyini waggulu ku mwaliiro ogusembayo ddala ogwokubiri osanga CBS Central Broadcasting Service ye CBS wetusanga nkulamusiza no gy'osinze lutuuliriza. Kampala enguudo zonna bazikola zikolebwa naye abakola enguudo tebatulwadde banazimala bawukula bukuzi ne bawukula ne basima tebatuwulira tikyolaga oluguudo luggale enkola nayo babyalukwago babyani ebyo tetumanya otambugisa oluguudo balugadde tumanya lwe batagadde kagatambula butambuzi bwe tutyo okulaba nti tunatukwate tutuuka naye nga bw'oba Kampala enguudo zonzigale mu katono era nga ziteekebwa twagala kubebaza naye muteerewo obupande n'ebbanga limunamu oluguudo nga mulukola tumanye nti December paka March sijja kuyita kibuli oluguudo luggale naye byotugwako ekivandulo ekyo nabyo byetamu enteekateeka. Lunaku lwakusatu twalina naffe alaba ensonga z'ebyobufuzi nga zitambula ebyenkulaakulana ebyenfuna n'ebirala byonna. Abaana mu ggwanga batikkirwa university zitikkira ne Makerere University etikkira. President Museveni yagenze ali mu Buwarabu agambye nti agenda banyonyola bwakyusakyusizza mu Uganda. Ebyo nno bebiri eno bwatuli Kampala bebiri eno era nga nkwebaza kuba nti oli ku mukutu guno. Abakulu we bali kkiriza bakubuuzeeko bakomye bati tutandike. Nja kusooka ne Honorable Mwanga Kivumbi tusa salaamu Yosef. Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka Medi mu ngeri y'enjawulo ennyo ngambe kutuusa salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abe Butambala abeesiimi mbalamusiza. Ekitegeeza ki ekyo? Abeesiimi obeera n'omubaka nganzi abalunde ekyapa mu mannya gaabwe obeera n'omubaka nganzi kyannema okutegeera obeera mwesiimi bw'obeera n'omubaka nganzi nga ye mubakawo obeera mwesiimi olwa abatali beesiimi ngani oli musiraamu leka kutiikula fitina kutuukawo leka kutuuka bo babamanyi bali babamanyi nambozi ekikozesanga nnyo no abeesiimi b'emukono naye kaakati abeesiimi be baki mu ngeri y'enjawulo Medi wabaawo abantu aba bulijjo abatuteekako ettaffaali ekituufu. tulina omusajja twamuyitanga Master Kwanya ku kyalo kyaffe awo ebugoye era konza kudduwa bwe wabangawo oluusi ojjayo omulaba abeera nga musajja mukulu nga simanyi lwaki omuyita nnyo nga Master Kwanya oyo yaviiriddeko ekitundu kyaffe ekyo y'omu si yekka okuba nti twafunamu ne tutuuka n'okuba nga naffe tuli babaka ba paalamenti ate nga yajja buzi bamuzaala tate bamuyita Taibu jjajjayo yekirumira nanyini lusozi lw'ebugoyo lwonna kati bataka bo ani bamudde Kwanya konze musajja yavaawo Kwanya tabeyo Mungu yamuyisa olunaku lwajjo ne tumuziika. So abadde ababumbiridde ababumbisa eyatusomesa ne tuyiga okubala mathematics ikiva ebitundu ebibiina nnyo bakaduna binze bani bannasalubega omusajja oyo yateekako ettaffaali ery'enjawulo bamuyitanga Master Kwanya yasomesa kaduna b nasomesa Muwanga Kivumbi ababaka aba babiri ate nga babaddeko kati abaana be yasomesa babadde b'empi b'Obutambala emyaka 2 abaana be yasomesa Mwanga baliko n'emeka egyo yasinzaako emingi ate yakyagenda mu maaso kwesatu akyagenda mu maaso kakati noloki wanjawulo Kwanya wanjawulo noba nga wasomesa ababaka ba paalamenti babiri omu kati Idi wa National Insurance Regulatory Authority n'abalala bantu omu ku mwana gwe yasomesa Godfrey Chalichaze wano mu kola eddagala lya COVID ali mu Cambridge University y'omu ku bakola one of the finest chemists mu nsi yonna esomera Bugoye Gombe
Kwanya yasomesa. Eranze bembere London. Yasomesa yobaze. Bembere London. Insuleri. Wagonde. Godfrey Mugandi ndi kalo. Oli kalo. Nagamba atusula mu hoteli. Jangu ayina nyumba namba apartment. Yoli musira musendeza padi munozizaayo. Nzizayo. Ebe fuse riziki ye. Buza batulize. Buza ntambule London mbakubya padiem. Ninda yo kulwangi. Ulimba. Tutera okusisinkana ba parliament yensinde. Tuwe kubya fu. Mba netadde mu. Nkulaba tinga nkulaba. Ngeno kulaba nga ntuse. Ngotuse. Buza batulize sebo. Speaker niyanza njya kufala mukusago n'okulamusa. Mane padiem namuza. Abasajja n'abazaana bakabaka bwe tuli mu buwambe bwa kuno. Medi nzikiriza okukungubagira ku munnaffe mukwano gwaffe Adombaka Kawempe North Segirinya Muhammad Katonda gwajjula wiiki ewedde n'aziikibwa. Musajja wa Katonda oyo bambi abadde musajja nga musajja erwanyeeko, musajja akubye odds zonna okukola ebyewunyisa okutuuka watuuse. Twali nnyo naye nti ye ne yeetaba nnyo mu activism ey'omuntu omu tuzita nti omanyi activism okulwanyisa nakyema noga nti mwe mulumba mmwe ng'abangi naye naganze kankole kano manyi wala akatabo ke badda Gene Sharp bakayita from dictatorship to democracy baga osobola okubaako ebintu ebitono by'osobola okukola ne bisobola okukola nga bikyusa eggwanga lyaffe Segirinya omulimu ogwo n'agukola nnyo n'agutuusa gy'akutuusa. Njagala kusaba Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, nja kusaasira famire ye, baganda be n'emikwano gye gyonna. Medi era njagala waliwo omwana omuwala muto amutannaahi akamala siniya 6 namusanze nabwe olunaku lw'eggulu naŋŋamba ekingisinga omulwa mu kitundu kye siniya 6 yagimalidde Nakaseke mbu yeetaaga okutambula olugendo olwo lwonna ng'abuuka zi districts nga mu kitundu kye temuli mu ssomero lya gavumenti erya secondary. Nze neewuunya gavumenti ekwata metropolitan okuli abantu abayitirivu neebanga tesaba kulya bintu ebifaanagana bwetu. Naŋŋamba nkusaba kintu ekyo kyogereko nnyo bakiwulire basobola tuzibe ki. N'olunaku lwajjo twagulidde omuswiba bannayuganda CBS gwe bategeezezza nti kooti y'amagye ne Mwai Museveni baasazeewo nti Dr. Besigye baagala okumufunza paka oba n'okumujjulula naye nga twebaza bannamateeka baffe omulimu gwe baakoze era tukyasuubira nti bajja kugezaako okulaba nga bayya naye nga ekyabadde mu kooti y'amagye osaasira omusirikale yenna gwe batwale kubanga eri teri mateeka tebagoberera constitution balina omulamuzi omu amuyita Yoweri Kaguta Museveni kyayagala kyekiyita naye tusaasire eggwanga lyaffe. Sebo ku lwa gavumenti neyanza nange kangate eddoboozi ku bannange namuse ku baami n'abazaana ba Ssaabasajja nti musiibye mutya. Amannya nze Yasin ndidde njasaba eggo. Medi nzikiriza nange ntandikirawo wennyini ebbanga lyemmaze around Kampala omugenzi Segirinya namuyina Kasangati bwe nadda mu Kampala ate ne maliza nga ndi Kawempe n'enzira gyakiikirira y'omu ku babaka mu bbanga ettono lye tumulabyeko kuba tetubadde naye ebbanga ddene naye gw'obadde osobola okugamba nti munnange tukole kino naga wano mpisaawo bya bufuzi naye kino kye kigenda eri abantu kino kye baagala kale Mungu amusonyiwe ebyamusobako. Nzikiriza ate namuse ku bantu beewaffe ab'Emityana Mwanga Kivumbi kinnuma nnyo bw'abeera wano n'atumira abeesiimi b'e Butambala bw'omubuuziza abatali beesiimi baawambuzeeku katono nkugambe nti ffe naye ekiseera kituuse tuli tutandika registration eya voter registration ebitundu byonna ebitali byesiimi ebyandyetaaze nabo babayite nga abeesiimi ku radio wano nga Mityana nti wenaatuula nga nga abeesiimi ba Mityana municipality kale abantu baffe bajje beewandiisize ddala ate tuleme kubeera awo nga
tukuba mimiro nga abantu bano bamaze okutuuka. Ziri asatu mwemu zakaita ku ssaawa emu ya akaunti kitegeeza nti eri kitundu bakulu webali honorable Kaije wali Harold tulina Yasini Ndidde Munasingo Mtiyana municipality tubane owabesimi Mwanga Kivumbi ne wali mutabani Ali Lutaya ne wali kulaba nti ensonga bazitembeeta zibatuuka ebijimuli ampolisa bingi biri mu ggwantu agenda mbuyigirize Makerere University limu kutikkira bayizi era nga bayizi abo erabika eri lunaku lugenda kuba lwakusatu. Makerere University ettendekero ekkulu eri n'amatendeka amalala mangi. Makerere University eno yatandikabo 1922 nebanga zeetikkiro yalimu university yasooka mu East Africa neyetongola yokka mu 1997 katuyita Makerere University nga ina colleges ziri 9 colleges ezo ziri 9 njagala otambule n'okumanya colleges ezo 9 basomesa bintu bingi balina ebyobulamu basi amatendekero mangi gegatta wamu ne gakola Makerere University wala basoma ebyobulamu wala basoma ebya engineering and art and design wala basoma humanities and social sciences bingi nnyo era nga Makerere University no kugamba nti yatandikibwawo ebuziza emyaka 13 naye buli mwaka efulumya abaana kateri mu kufulumya abaana. Mu Uganda tutandika P1 ng'abaana bali miliyoni 1 ey'abaana P1 tuwetuka mu kyomusanvu ng'abaana basigadde emitwalo 4 tuwetuka mu university ng'abaana basigadde emitwalo 2 abaana abalala baluwa n'ekibuzi kisinga obunene nnyo nti buli mwaka Makerere efulumya abaana n'ekyambogo nga kogitadde naye eggwanga liyitaaga kumanya abakulu mu abali wano bakubire tooki kusoomoozebwa ki bano kwe bayitamu kubanga bwe bafuluma ati emirimu ate tegibaawo tewali mirimu kusoomoozebwa ki bano kwe bayitamu era kiki kye tuyinza okukolera eggwanga lyaffe kubanga izo university tuzirina nnyingi naye okusoomoozebwa kuno njja tuna ebyenjigiriza abakulu Kaije tubeere tutunula ebyenjigiriza okusoomoozebwa kwe tusanga abaana kugambye nti Makerere yiye etikkira buli mwaka tutandika miliyoni MP1 nutuka mu kyomusanvu abaana bali mitwala 4 enkaaga ebuze tugenda bwote nokyaleeta paka ku university oba osigaza abaana 20 kigeza abaana 8 abaana 8 tetumanyi gye bali katumala okusoma kivanze nakyakalyanga nnyo nasoma nabe Makerere kozi bamusoma kufuna mirimu nze omusoma nina omulimu yenjawulo wakati wange nammwe mujje tugende kantini kwanze nalingamu akantu ko mwasoma kufuna emirimu andi bakola kosi wakati bankwasa kosi wakao sebo nga bankwasa kosi wakao sebo gomuna nina omulimu kosi wakao bakola kosi wakao n'oleeta ebyokunywa nga musoma ambuliza lekaziri asatu mutanya tuna ebyenjigiza kusomozebwa ekikuti abaana bala kiki emirimu tegiriwo ate bakaseera bafulumya oli wabyanfuna ate twali fene Makerere kiki tuna eggwanga lyaffe nga tuyita mu byenjigiza leero Medi neyanza nnyo neyanzeege katonya ne waliwo ababaka bano bayita ba Creamer Junior School omuzadde afaayo nnyo ku biseera by'omwana n'essomero eddungi mwana asomera tukwanjula essomero eyitibwa Creamer Junior School ekibiri liri Busabula Road mwana musomesa mu ssomero eddungi mu byensomero okutumbula ebitone bye si ekyo kyokka era ffe tusomesa ne kompyuta ebyemikono empisa wamu n'eddiini. Creamer Junior School lyeryoka erisomesa omwana n'asobola okujjamu mu Uganda ya leero nga wa mugaso. Creamer Junior School ya day and boarding bawala na balenzi lisangibwa kibiri ku lw'e Busabala bawandiisa abaana okuva mu baby class paka P7 era nga bawandiisa abaana bano jangu tuleeta omwana wa somero twatandika dokumisa kukyaliwo bagambye banafa balinayo kye bayita Educare Africa Foundation kino kitongole bawo omukisa ovanga 15 paka January tusanga 3 January bajja kusomera awo bajja kubeera kusomera nga bagaba basale duko twala omwana
ku Crema Junior School aba Educare Africa Foundation we bali bakulinze bawo omwana kwatizeko ku school fees kibaita basale mujikire ntyo omwangu yatensa Crema Junior School ekibiri Busabala Road lisomero eliyawe lyakawo kadda libadde ononya bulijjo isobola okusomesa omwana wo bali ku simu 0702 206 885 0756 882 Rainbow Corner Nursery Primary School Zana mwere kutegeeza ndi omuzadde leeta omwana wasome semeno liri ku luguudo lw'Zana ebona mwaya ku luguudo lw'Entebbe baatiikirivu nnyo mu kutumbula ebipya buli lunaku eri omwana wa Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeyagala abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okusula ebitone by'omwana era bagamba nti bw'oleeta omwana mu Rainbow Corner and Nursery School bw'oba okimaze kubanga omwana oba omuwadde omusingi ebizimbe matiri bona gennyini compound gaggadde tulina ne UNEB center number era tulina ne motoka zisomba abaana ziyitibwa shuttle vans Rainbow Corner Nursery School Rainbow Nursery and Primary School ebisabye by'omwana bibeera bitangaavu nnyo bw'oba obuze okumanya ebisingawo tukubire ku tuli ku 0753 336 834 0772 336 834 kubira jito muganti wa Yusuf tukoze tuti omwana nkole ntya muleete ngomkuwata kutezero 0753 336 cyana ulana satu munyango mukubira ku 0772 336 Yusuf jita yegwe ntenja omwana kusoma wango mwanti wewe somero tegedde Rainbow Corner Nursery Primary School ebige banona kutegeeza ndikulabika obulungi kikulu nnyo erigwe ng'omuntu n'omwana we bano bayita bakyogero bayina ebizigo kyogero habo jerry kyogero habo soap bisanga mu maduuka gonna ne supermarket wonna mu ggwanga wamu ne mu kikuubo e Kampala tegeeza abantu baffe mwenda tulina ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale nga kyogero habo jerry kyogero habo soap kyogero vitamin E pink jerry nitubane kyogero cocoa butter tubane kyogero aloe vera kyogero non perfumed abaana bane mbasiige kyogero banabe kyogero herbal soap ate besiige ekizibu kya kyogero tebajja kubona buzibu ku lususu lwabwe bajja kudde okusoma nga basoma ddala bulungi nnyo ebizigo biri mu supermarket mu kikuubo ne ku motoka zaffe zitambuza tuli ku simu ayagala okusobola okumanya ebikwata ku kyogero herbal jelly tuli ku 0754 55 72 03 17 17 8 kaija gwino muzindaalo makerere njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza abaana bonna babadde omutwalo gumu mu 13,658 gye bazze teri mirimu Jabaziteri mirimu. Yes. Kusomozibwa kuva kuki? Kubanga lwa abakwata obuvunanyizibwa okubateekateekera. Endaba y'ebintu. Ne bakira ku mulimu. Kusooka danja kuyozayoza abaana bonna. Jali kuyita leero mbyanjigiriza. Yes. Abafunye degree ez'okumitendera gyonna. Njagala okuyozayoza Mwanyinaze Hilda eyatwetedde PhD kyafukyona olunaku lwajjo. Njagala okuyozayoza mutabani wa Sheikh Sinan mu Kiganda. Naye yafunye degree abaana bangi betumanyi ne betamanyi abasobola okufuna degrees tubebaza kubanga achievement ye ekisooka ky'omusabye akifunye kakati n'alinda gwe yamugamba soma ebirungi biriki maaso kati batuga ebirungi biri mu maaso soma obere bulungi kikyayina amakulu ekyo ebirungi biri mu maaso andi kati batuuse mu maaso kakati bongeddeyo ebirungi biruwa andi bali bongeddeyo omanyi kibagamba we shall cross the bridge when we get there nti batuuse ku mugga kati bagala twagala kusala bridge teriwo ebabuuza gwe lutindo era teri kiyambye gavumenti ya Mwai Museveni nga ebuwarabu tulakanoza twagala okuyingira akakadde ka Uganda bali sekyo Kivumbi yajakiriza Kivumbi yagenda yeyo ne anti olutalo yalwanako kati so numbers ezazirina Uganda akakadde nenga abasingawo ku bo balina degree nenga emirimu tegikola tegina kakwate na degree nebye ebirala mu nsi yonna mu Uganda tuyinza okubanga tuyina milioni z'abana Uganda ezisooka 5 nga ziri eyo zikola emirimu egitakwatagana nebye basoma
So okusomoozebwa okuli mu ggwanga muno Medi nga bulijjo egamba nti abakola research bakugamba kasita ogwa problem statement n'ogwa hypothesis byonna ebiddako biba bifudde nti ekibuuzo kyoyagala okuseetinga okuddamu kyogenda okunoonyerezako abaana milioni 5 ebirungi muwange baga birungi biri maaso andi kati batuuse nga batugaa your leaders of tomorrow tutuuse tulinda tuliidinge abaana milioni 5 universities yes amabega wadde ogundi report ezalizaga nti nga buli mu Uganda universities zonna n'amatendekero ge bayita agawaggulu nga gafulumya bannayuganda emitwalo 4 buli mwaka naye nga abasobola okufuna emirimu bali emitwalo ebiri no andu sachiwa gomanyi satiza bweziberefu kale tugambe ebiri kwasa niwasigala 38 kakati wa balance forward brought forward bwejiba nga jibera 38 na kibala nga singo yagala ogendo obawe emirimu nga kikwetaagisa omuntu okulina emyaka nga jagala genda nga mu 2 owemitwalo 38 owemitwalo 4 na yafune omulimu. So buli lwoba n'abantu abatasaanidde mu bifo oba kivumbi bagamba batali beesiimi mu bifo ye crisis gyofuna kubanga abazungu baali bateekateeka ebyenjigiriza mu Uganda baali bateekateeka abantu abagenda bayambako okukulembera wano Medi ebyenjigiriza mu nsi yonna obale muli mawanga bitunuulira okusoomoozebwa okuli mu ggwanga eryo era abantu ne bagenda okusoma okusalira amagezi ebyo ebizibu bibayitamu era wali n'obugagga abantu bonna betuyita abagagga mu nsi ng'obugagga bwasobola okubwogera bwe yafuna sente ze abayina ekizibu kye yazuula ekiruma abantu n'akisalira amagezi nga mu covid ono Dr. Ogwanga bwe yazuula akagunde ka covidx bwagenda nga buli woolaga n'ofuluma Uganda bakubuuza zeeko ne covidx kati ekireetera omuntu okufuna sente oba n'okucreatinga emirimu. Kaakati bwe twagaana okukyusa ebyenjigiriza okuva ku bazungu bye baateekateeka kaakati ne tuba ne bannaffe abatalina pulaani olwaleero ogenda okwesanga nga enteekateeka y'ebyenfuna bya Uganda tereeta kusoomoozebwa mu abo abaana okulowooza okwetaagiswa kwabwe gye tuyita good manpower plan noga nti abantu betulina abali mu sukulu bali batya bye basoma ne mugenda nga mbitunulira buli nnaku bye basoma bituukagana n'ebizibu ebiriwo kuba ogenda olaba lwaki wano weesanga nga ebifo ebya waggulu ku management level obyesanga nga mu Uganda bikolemu bannakenya. Nabadde njogera ne muganda wa Amanya Mushega abira Canada. Canada teboogera myaka nti nyine emyaka 5 egy'obukulu. Uyine emyaka 5 just era tebalitalinga muntu lwa myaka gye mbwokola okutuusa abagabe emirimu lubakulanga tokyasobola kubakulira nibakuta ng'ekitegeeza nti bo buli omu asobola okukola. Kakati ffe mu Uganda tugamba mbu okusaawo ko n'emirimu ate olina okubako ne bawummuza kakati ekyo n'abawummuza ate bafudde abatalina mirimu nti Uganda ekonome yaffe tekola mirimu era kyova olaba mu Uganda yensi etakubuulira mbu guno omwezi twakoze emirimu emeka tekubuulira guno omwezi bannayuganda bameka abaafiiriddwa emirimu kubanga ekyo buli obanga okisa ku balance era ojolebe mu nsi eziri mu demokrasiya ezikola buli nnaku bababuulira ne bagamba nti nja kukola emirimu bwegiti okumala buli mwaka ekitegeeza mu myaka 5 nja kuba nkoze emirimu bwegiti era bulanya nako bali abamanyi okugiba bagamba nti ekonome ya Uganda yakoze emirimu bwegiti. Uganda honorable Kaiji tuyina university ampuliza anamu tufulumya abaana 15 buliki yes buli gundi buli mwaka buli fulumya yes mtwala 5 yes mtwala 5 tuli university ziri anamu 2 yes tufulumya abaana emitwalo 5 yes 5 5 etano akati bwogattako
Tegireta jisuka mitwalo 5. Jisuka. Kubanga statistics nasebayo university. Okuba nti ziri 42 ng'abaana bafuluma buli lunaku nga tewali mirimu. Yes. Tugambye Girieta. Yes. Girieta. Wanangambye mpakudanga Girieta. Kati kusomozebwa okwo kwenjagala omalize nako. Anti medi nkugambye. Ekisooka eggwanga diba nije bayita ekirooto. Joyinza okuba national vision. Mweyo national vision gye mwagala okulaga 2030. Ebyo byawo bizibu ne bwebeetegereza boote. Teri shared obuuza munauganda buli omwaji manyi. Baba America bwe kibasaba bagamba twagala eggwanga lyaffe ne bagite land of opportunity. Nti buli omwabe n'omukisa. Kade mutandika okukola okulaba nti mutuukiriza ekya buli omwabe n'omukisa. Vision eyo nga buli omu ngeri mu statement ngemu nga buli omu agimanye ne mugamba kiki kye twetaagisa okugituukiriza nti bino wammanga bantu ba kikaaki be twetaagisa okuteekawo okugituukiriza kati mu kuzimba abantu abo mwetemaatema tugenda mu kolejeeza okusomesa abantu okubateekateeka nyina mukwano gwange ali Australia mu na Uganda bamuta Dr. James Aina Mzaala yalangamba dwaki tetukyusa necessary institutions noga nti omuntu alina degree mu carpentry nafuna ki ekitiibwa degree no ekitiibwa oyina afuna degree ababazi mu kutunga tebiriyo nedafuna wa certificate noga nti eyalemereddwa yagenza okutunga songa okutunga kuli mu sente kwa bei mbubwobi situle ebyo tuva tutya wano neda birowoozo mindset ejinaga mindset change katukomewo eddakiika ziri 10 zokka zibula okwera essaawa 2 timuna omwana ayagala omwana we okusoma bulungi ng'ali mu mbeera eyagaza muleete mu Timuna Schools Luweero essomero lya day and boarding ate lya nursery ne primary ebibiina bigazi bulungi ate n'abasomesa batendeke ddala ebiso by'omwana bya mulembe ate nga bigazi bulungi. Tulina library ejjudde ebitabo, tulina computer laboratory we ziri byonna byakugunjula omwana era omwana ave waffe ku Timuna Schools omuze okukuuka mu computer omuzi waffe tasoma bya mu kibiina kyokka oba tulina ne resource center eno ng'ayigizibwa omuyizi ayigizibwa okufumba kutunga ebyemikono n'ebirala byonna bene byetaaga. Timuna Schools leeta omwana tumuwandiise kati ebisale byaffe birungi ddala ate bijja mu nsaawo ya buli muzadde kuwandiisa abaana kugenda mu maaso muleete abaana ku Timuna Schools Luweero essomero lisangibwa Kasana Luweero ku Mabaale ward wanya ebisinga w'essimu eri 0707 549 977 0787 845 abasajja eyo gye muli ng'osusa emyaka 15 minisitule y'ekitongole ky'ebyobulamu Uganda n'ekyensi yonna saako CDC ne PEPFAR bakuyita ojje bakomole kwa bwereere kuva ku saa 2 ez'okumakya paka saa 11 kuva ku balaza paka ku Lwokutaano jangu omusajja wooza emyaka 15 komansimbi mugende ebutenga ab'ebutambala mugende eddwaliro ly'Egombe Gomba mugende ku ddwaliro ly'e Maddu ate beekalangala mugende ku ddwaliro ly'e Kalangala Kalungu mugende Bukulula Kyotera mugende Kakuuto Erwengo mugende Kyazanga Lyantone mugende Lyantone ddwaliro ekkulu ab'e Masaka temujja mugende Kirumba Health Center Masaka district mugende Kyannamukaaka ate ab'Empigi mugende Empigi ku ddwaliro ly'Empigi ab'Erakai mugende babakomolera Erakai Sembabule mugende kusomera eddwaliro ekkulu ery'eggwanga babakomolera eyo Wakiso tulina emikisa tulina amalwaliro 2 ery'e Kajjansi saako eri Wakiso komerwa kwa bwereere kwa saa 2 ez'okumakya paka saa 10 kuva ku balaza okutuuka ku Lwokutaano. Sabuuni anaaba bamuyita Lanzo, sabuuni ayoza bamuyita Jama, yenna ani amuleeta Chapa Enterprise. Sabuuni atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera bamuyita Jama. Oyo ayoza engoye anaaba alimu akawoowo konna olunatta obuwuka oluwumu olukusense byonna ebikuliko ku mubiri bamuyita Lanzo. Si wakunoonya ali mu maduuka gonna amanene ge bayita supermarkets ate ne maduuka amalala Chapa Enterprises. Somero omuzadde afaayo nnyo okusomera omwana lyasanidde okusomeramu osobola okufuna omusingi omugumu essomero lirimu lyokka mu Wakiso district bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School liri Masuuliita oluguudo bayita Kanzize gyosanga essomero lye bayita Caring Heart for Children Primary School
somero ddungi, ebizimbe bya mutindo, abasomesa batandike bulungi, ensomesa ya kikugu, ensula n'endisa y'abaana bakitegeera nabo abasomesa nti abaana abantu balina okusula obulungi. Twetala nnyo ffe abaana ffe tuwa mmere eri organic, obukuumi weebuli, essomero lya day and boarding ly'abawala n'abalenzi, essomero kiri njogerako. Caring Heart for Children Masuliita tuli wagazi bulungi, ebisale byebyo tuteesa ntuwogeraganya. Tukubire ku simu omwana tulina emmotoka emuleeta, tulina emmotoka zikima abaana ku kyalo eziwaleeta ku ssomero, shuttle oba vans for aba Caring Heart for Children Primary School. Essimu eri 0753 73 95 62 oba 0772 388 374. Email, electric mail, caringheartforchildren@gmail.com. Caring Heart for Children Masuliita School with a difference. So maliza ngende wa ndidi. Medinga maliza kasogeterezemu kamu. Bwenjogedde ku muwala nahi eyangambye ng'abeera Nansana nenga agamba kitundu kite muri government secondary school. Kati waliwo minisita ave Nakaseke abadde alowooza ngamba Nakaseke omwana yava eno n'agenda eri kati abadde namubuuza ki ekikutambuza ono olugendo lwonna mu district. Yes, kanaga no njaga government naffe teriyo public ki secondary school ngajaga so njagadde mutereze badde sigamba eri waabwe. So meri bade gama nga maliriza nti kikulu okusoomozebwa okunene kwe tulina kwanteekateeka abaana bajja abangi babulira kwanteekateeka medi sife tusinga population ennene tulina population ntono eze tugejja ku bugezi singa population eno yajja nga abantu basobola okwatikuleta nga bulungi ebizibu bya Uganda ne babitematema ne bitegereka ne tufuna planning entuufu wali badde olaba nga human resource gye tulina ngije singa tulina n'abantu abalina degree mu kuvuba ne kati abantu bakoze industry yabwe y'okuvuba waliwagikuba buli bamu nti tulina industries wano nyingi zosobola okuzimba nga kiri kyege nozifula ez'ekitiibwa oli kyangamba n'ogamba nti waliwo omuntu mbw alina degree mu kutimba decoration n'ogaliwo omuntu mu kufumba waliwo n'ogamba omuntu alina degree nti ekyo bw'okigira bw'otyo ojjagenda okwesanga abantu nga bagenze mu ebyo ebintu ebyangu okujjamu ssente ne biba nga bisobola okubakolera ne twesanga nga tulina emirimu. Yasinindidde ngisabiko. Medi weebale nnyo. Sijja kwawukana nnyo ku bannange nange kantwala omukisa guno okwozaayoza bannaffe abo abasobodde otuuka ku kkula lino. Mu kiseera kyenye kimu kino university si Makerere yokka, universities nnyingi ezitikidde. Ogambe ziri ana mu bbiri zitikidde. Era saagadde zisoma mannya. Abaana bawerera ddala emitwalo nga 5. Naye okusomozebwa kwe batunuulidde wa gye bajja. Medi bw'otunuulira Uganda n'ensi endala ng'ogezaako kugeraageranya byanjigiriza tuli wala nnyo ne mu nsi 15 ezisooka tetuliimu. Mwezi ensi ezikoze eki ezikulaakulanye ezirina ebyenjigiriza eby'omulembe kuba ndowooza mu 10 ezisooka wano mu East Africa ensi emu yokka esembera eringa mu kifo kya 8 Kenya. Ife tetunnakola ki tetunnatuuka. Naye bw'ogeraageranya enkulaakulana n'ebyenjigiriza, enkulaakulana kisinziira okuteekateeka naddala obukulembeze obuliwo mu kiseera ekyo. President Museveni bw'afuuka pulezidenti w'eggwanga lino yatunuulira ebimu ku byali bimenya Uganda nga waliwo kye bayita human resource oba obukugu bw'abantu okuba nti tubalina. Kuba abantu abamu bangi Medi bwe twali tukulanga n'okulaba obulabi ku musawo ali ku ddaala erya dokita nga kizibu nnyo. Naye olwaleero gavumenti universities ezizze ne private universities ezizze olw'obutebenkevu obuliwo oba oliawo n'enkulaakulana ebisobozesa system okutambula. Y'ensonga lwaki tulaba nti ennamba egenze ekola ki ekulira ddala nga nnene ekikola ki ekimala. Medi okujja mu field oba okujja mu nsi ey'emirimu. Medi mu nsi yonna unemployment is a worldwide problem. Obutabeerawo bwa mirimu kisoomoozo ekiri mu nsi yonna ekitali mu ggwanga Uganda yokka. Naye ffe omukisa gwe tulina nti
abo abeetaagibwa tubalina. Ensi endala zitandise na kuba tweyazikako kugenda kukola ki kubakozesa kuba bw'ogenda nga ku basawo abasawo baffe abasinga tebakyayagala kukola ki kolera wano atunuulira akasente kanaafuna mu ggwanga nga n'ensi eziriwo ezitunuulidde nti education system eyaffe efulumya omusawo ali complete nga nnyingi nnyo n'agamba nti kannoonye. Kale ife tulowooza nti omusingi gwo guzze naye gavumenti ekitunuulidde nga ne system ebaddewo medi nga degree tuzifuna masters tuzifuna buli qualification tugifuna naye nga zijja oluusi nga tugenda n'okumaliriza nga kuliko ne bye tutasobola kukola ki kola ate bye batusuubiramu. Kyova olaba nti gavumenti etandise opportunities eziwera etandise oteekawo enkola eziwera mu education system okugeza curriculum ebadde egobererwa kati curriculum yakyuse neefuuka competence based curriculum nti kati tusuubira nti omwana anaafuluma agenda okumalako okufuluma nga asobola bulungi okuba nti atandikawo ekyokukola afuluma alina kyasobola okukola ekyemikono. Abo abatasobodde yita mu system president n'atandikawo presidential skilling hubs mu regioni zonna tewali gyetali nga presidential skilling hubs zino zakufiiringa industrial hubs ezitandikiddwa wano tewaliyo regioni medi gavumenti gyetatadde industrial hub nti kati n'ababadde tebalina mukisa kuba nti bayita mu formal system eno paka kutuuka ku university kiri Harold kyatugamba tutandikewo degree nga yabibajje ezo gyeziri naye olwaleero nga skilling hubs zino weeziri kuba gwe kyeweetaaga omuntu gw'ofunye ali competent asobola okukola kikyeweetaaga nti kati twetaaga abo abavudde mu ezo n'abavudde waggulu bajje bafiidingiwe mu industrial hubs zino ne tutunuulira nti ebbula ly'emirimu tewali. President kyava yatandika enkola yaki ya PDM eyogerwa abasinga bagijevuna ne bagijerega ne bakola ki naye enkola ya PDM ya muntu kubaako bwakola ki bwatandika enkola ey'emyoga muntu kubaako bwamusindika okulaba nti zino zonna programs zibadde zijja nga zaakuddamu ekibuuzo ekyemirimu nti abasomi bangi naye ekyokola kiki tekiriiwo nti kati omuntu abeeko kaafuna akatandika bw'afuna akatandika atuuka n'akula n'aba nti asobola okukola ki okweyimirizaawo. Kale tetutya nti ennamba efulumye tewali mirimu kwanza omuntu kasooka abe nga ali competent enough asomye ategedde ekyokukola kwa medi okugenda okusoma tekitegeeza nti bw'oba ogenze soma busawo teeko oyina kuba mpiso. Degree zino zisomesa ebintu bingi nti ogenda ofuluma tukusuubira okuba nti oli all round person nti kyonna ekizze mu maaso osobola okutandika ensi omukisa gwonna oguzze ng'osobola okugukozesa. Kyovula ntwagambanga kalamu terimba tekitegeeza nti olinda kukola ki kuba mpiso gye wasoma kalamu terimba kitegeeza oli muntu atuuse mu ssa erisobola okuba nti kyonna ekikuli mu maaso osobola okukikola ki okukiteekako engalo. Fenno tetweraliikiridde nambezze era tujyaniriza naye olw'enteekateeka ennungi eriwo nti bagenda kujja basange hubs nga zitandise nakati tukyazimba endala era mu regions ezimu ebadde population ey'amaanyi ennyo nga tennakavalingibwa proposal weziri okugenda oteekayo ki endala. Programu eza PDM tezigenda vaawo ate tebagamba nti asomye gwe togiyingira teriiko restriction nti eriko emiziziko ku buyigirize atayina abeeko waakola ki watandikira form employment medi nina akantu kenabadde nsoma omusajja omu yawandiika n'agamba nti ekimu ku bintu ebisinga obubi era omuntu bye yandyewaze kwe kukeera ku makya nga yuwa unemployee ng'oli muki nkozesebwa naye ate ffenna abasinga ennamba esinga ffenna nanga ali wano damu ekyogambye nti ekimu ku bibi mu nsi kukeera ku makya nti oli mukozesebwa you are an employee bakukozesa kyokka ate nagenza okukasoma nga ffenna abasinga ennamba ennene omutego bwe guba gwa mmese ffenna twakola ki ffenna gwatunyweza eddakiika ziri 3 yasiniridde nabadde gyo mu lukuŋŋaana omusajja mukulu Omita Ssenyonyi ategeeza eggwanga nti musekera paalamenti
Jindi Kongo leader of opposition tulina b'MP ab'ekibogwe naye kanine bagenda okugamba naga nti abange mwabali wano banamawulire parliament erina ababaka 18 PhD kyeki gwomayoluzongo PhD ye degree tutagita degree yokusatu eri waggulu wa masters bana bayitibwa ba doctors bali 18 mu parliament Ssenyonyi n'atuga nti abange bali mugenda mutegeeza abantu abalina ab'MP abalina masters degree bali 230 masters kyeki masters ye degree ediridde degree esooka nze gye nina masters degree ngutsi sate n'agamba era Ssenyonyi nti abange mu parliament eno gye mugamba nti yakibogwe tulina ababaka parliament 251 balina bachelors degree kyeki ekyo yena degree esooka muwanga gy'alina mwananga asukawo asuka mu PhD Ssenyonyi yandetagamba setakyali ordinary Ssenyonyi n'agamba nti Bannayuganda mbagambe mwabali wano nti abantu 37 balina diploma mu parliament 37 MP diploma n'agamba 16 balina senior y'omukaaga n'agamba nti bikyali awo tulinayo bana abalina certificate mizaani n'amanya n'agogera saagala gogera wano n'amanya n'agogera nambuuza be baluwa abo abaana nagone nono gwokyaza konze olimba nembaga ennyo omuliwo ekyo kitegeeza ki yesirindidde obuyigizi bw'omukwano buli mu parliament obuyigizi bwa parliament medi bulabika bugeraageranye n'emirimu n'abafuluma naye ng'otandikidde katiba kali akasooka aka PhD medi mu Uganda wano b'MP bali 18 parliament eno mulimu ababaka parliament eno ababaka bameka era tulimbi honorable mulimbi 5 18 balina PhD najja naga nti 230 balina masters degree abo balina degree 25 na 37 diploma nagamba nti ate 16 bo balina baluwa ya senior 6 nagamba abana balina certificate nagamba bebano kalike mbadde nkugamba nti government etandise okyusa nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa ki envubo oyinza okwekanga nga ku 18 kino kitegeeza ki kino anti nga ku 18 nga ze bayita honorary ziriko nga 17 honorary kyeki zino za bitiibwa butiibwa bakuwadde buwi Indian Institute of Health and Allied Sciences eyita abaana bonna abamaliza senior ey'okuna ey'omukaaga wamu n'abantu mwena okujja kwewandiisa mu January intake masomo gano wammanga ofuna diploma gyetwogeddeko wano oba certificate era nga ogenda kusoma masomo ki midwifery kuzaalisa pharmacy byaddagala clinical medicine medical laboratory technology kebera musaayi n'ebirala byonna olina ekirooto kyo ng'oyagala kubeera muzaalisa wera musawo Indian Institute of Health and Allied Sciences tusangibwa Luzira Kirombe Butabika Road okulinana Royal Palm Estate tuli ku simu 0742 93 64 ye Indian Institute of Health maliza sebo niliwaona bamwa medio obadde tuwadde statistics oba ebibalo by'obuyigirize nenkuga nti bw'ogenda mu tendera guli ogusoose oyinza osanga nga zino ez'ebitiibwa nga mukwano gwange meeya wowekawo empaawo ye yagiweebwa olw'obukozi bwe kitegeeza sinsomi bamuwa honorary doctorate era ow'eddembe ye mwogirako kuba mukwano gwange bamuwampe abo basanga dokita gundi ezo ziba ki mpe nosanga nga mu category ya degree nange basobola kumpa doctorate mu byamawulire medi nosanga nga linda pesa empereza ngambani oyo bagiwulira kwebali kati abaana bagenda Dubai eyo ono university badde Makerere eyo yagabye nyingi nnyo ziri wano sangulaga I am Dr. Swanso bw'otandika okulonda nga ye yali yeeyita ekitiibwa omanya kirimu amazzi Makerere njogere nani Kiyonga Crispus nawangwe oyo muzima oyo Murasha mutendera
kale ogwa degree katulabe esooka eyo nga mwe muli abaana b'abaloodi abazimaliriza nga tatuddeeko na mu kiraasi kyovola gavumenti kyediri nagambye nti enswa bwekyusa amaaso ng'okyusa envubo yatandise okyusa curriculum nti ne bwe banaabanga bazifunye naye ng'ayinayo kyasobola okukola ki okukola olibakubuuza nti what is education omuddamu ki what is education omuddamu ki olwaleero katikati olwaleero what is education olwaleero kuba kuyita mu kukula bwe babadde kyekibaddewo oli ku lidiyo y'abeene what is education medi olwaleero ekibaddewo kyekyo kati kiri kino egamba nti etandise okukyuka eno gye tugendamu abaana baffe mwe bagenda otunuulira tugenda tandika okufuna kurimu nga ne bw'anaaba wa senior 6 ng'asobola okubaako kyatandika n'akola nga tayinza kunsaba ssaati nampale Honorable Muwanga Muhammad Kivumbi tuliriza twasabire makani tugaba beauty for the omusindalo gw'omukulu ono nga we beauty for the future kikyaliyo makerere kajja biterezo mukulu kajja terezo gena masa nanjazise guno medi batiriza Tony Blair bwe yali akampeining ebungereza ne bamubuuza bintu ebisatu ebikulu mu bulamu bwa Bungereza byasobola okuteekako essira yagamba ekisooka byanjigiriza n'agamba ekyokubiri byanjigiriza n'agamba n'ekyokusatu byanjigiriza n'olwekyo buli lw'oyogera medi ku byenjigiriza lyekkubo lyokka eryangu erijja omuwejjere n'alya n'omwami oba omwana w'omuwejjere n'alya n'omwana w'omwami bye bireeta obwenkanya oli kyayita levola ekintu ekiteekawo obwenkanya nti ffenna twenkanya medi ffenna gwe gy'ova eri wansi gye twajja eri ng'okuzika muzeeyiwo nange yava eyo ebugoye ekindeese wano nze nsiba ngamba abantu nti bwe nagenda ekibuli nasoma n'abalangira ekkuba eryo lyokka lyokka lyosobola okusoma n'omulangira buki naye mwesanga muli mu kakungulu house nawe omwana w'omudrive ow'ekigaali kamwine musuloomu kati kakungulu house nga n'omulangira kalifani naye ng'ali omwo lukanga ng'ali omwo kati ekyo kyokka asobola okumwogerako ekyo kyokka ekyo kikuwa amaanyi tolina w'okisanga walala driving force tujja kusanga mutabani wa Wasajja omulangira ng'asomye n'owa Kayija ekyo kyokka kwa munadde ebweru muli banjawulo n'okumusemberera obuseerebezo olwa ne b'omuwasa oliraana muliraane omugajja ne b'omuwasa oliraana muki mulangira kintu Wasajja omwana we ng'omuwasizza muwala we gwamuwasizza oliraana muki oliraana naye nga gw'omuwasizza n'olwekyo naye obwenkanya bw'osobola okufuna mu byenjigiriza tibukeera enkya nga mwenna kyekintu kyokka kyokola ng'omutwe gwe gukweyimirira ng'omutwe gwe gukweyimiridde ogw'omwana omunaku ogw'omugagga bwe tutukali mu kukola ebibuuzo mutwe gwe gukweyimirira emmotoka gy'ogiddemu ogipaakinga eri omanyi ffe twasomera ekibuli wali ewamutajaza omanyiwo awo omanyi kibuli eri kakati nga ffe tuve mu kyalo netulinnya taxi nebasula ku kageeti awo nesula kapaaka netusula wano ewa mutajazi awo mukakoona awo n'okwata omufaliso gwo nekesi yo ku mutwe n'otambula akagenda tewaliwo bajaji ebiseera ebyo n'okayitamu mu buyumba mu busiraamu omwo naye nga ssebo olukandagala lwa benzi ezigiyitako nga lunyirire naye kasinga bataata bange abo naye at the end of the day musula mu hostel emu mugenda mu kibiina kimu mujja kulya kawunga kamu mujja kutuula ebibuuzo byebimu anaabiyita si be wajja mutwe gwo
era mwagenda nga gwe gukweyimirira n'olwekyo oba oyagala okuteeka obwenkanya mu nsi sooka oteekewo ebyenjigiriza nga tebisinzidde kwani ayina ssente kati obuzibu obusooka mu nsi yaffe mu challenge okusoomoozebwa nti olwaleero bw'oba munaku n'ebyenjigiriza oyinza obutabisobola ebirungi ekkuba erya gavumenti medi mbadde njagala mpitire mu bantu wano ekkuba eryaki erya gavumenti nga lyogenda okuyitamu kwakati kwogwo omutwalo gumu mu 13,000 ogw'amakerere guno oyinza okwebuuza nti abaana omutwalo ogwo bafuluma mu secondary ki bajja kuga nti abasingako obungi ku mwaka ogwo bava Kitende ne bagamba abaddako bava Buddo nagamba abaddako KCB ngwamanya Kawempe emuzirimu nagamba Nabisunsa ne bagamba na Magunga nobuza basasula mekeyo King's College Buddo KCB sengo tujjama amasomero aganga 20 ewakazibwe 20 ku mutwalo oyinza okwesanga nga tusigaza we 10 yazo ezavudde mu rest of Uganda wanje nga 10 yazo sengo raibi wali abane makerenga tebaina association ngaliyo bwogu taina yoba obbi sengo jakaga ago no gasenako olubibi olwo oyinza okusanga omutwalo gugenze nga osigaza ye 10 yazo satu nga zeza n'olwekyo abaana bw'otunulira omutwalo kuli lwotasanyuka kati oyinza okusanga Makerere ng'owona Emityana eri vakwano Mityana town ng'embutu teziriyo oyinza basanga nga mu town mweziri nga mu town awo Mityana ziiza okubaawo waliko ku masomero agategereke Busujju wali Mityana ndaba Central College awo yes ndaba yeranganya awo kakati nga bwogala mu Central College kibuze kisooka patamu omwana asosasula sente meka Kitende wa mukwano gwaffe Mulindwa Lawrence sente meka patamu Buddo Kazibwe Fred Entale meka Gombe meka ekibuli meka nga irutu jagala okuyitamu boite ekibuli otusi kamana kasagende ekibuli abatusi bagende Buddo abatusi ne taxi ebisa mweri ku taxi yebaita ekibuli sasura meka kakati problem is obuzibuluwa mu kati problem is ogenda okwesanga ku mutwalo ng'abaana baba civil servants guno gumu 3 ogwaye ng'abaana kumpi half y'abakozi ba government oba abakolera mu bitongole ebyawaggulu nga mmwe abakolera CBS abakolera Obwakabaka bw'ogamba n'ogenda eri ku mutongole waki ku mutongole wa Kabaka oyinza okubetoloola Obwakabaka nga tebawezaayo bawera abatongole naye kakati ebyenjigiriza ebyo so omanyize nagamba Medi ti buli baleeta maama w'Ekyaggwe bibaleeta ebintu byokwanjula eddiro nerijjula yesenga eyavudde Bugerere abasoma buno obusawo kuliko erinnya lye bayingiza ebintu mu ddiiro waliwo akayimba kono omusajja wa CBS buli ayingiza bakayitaani kakasodde kayimba kekakola ku mbaga buli abanga baleta ebintu kebateekamu ye maama wa senga w'Ekyaggwe byonna bye mulese senga we Masulita Wakiso Masulita alinze basa eriko linnya lye senga Masulita gwe nga toyinawo kyokola ki kyolega mbaga omwana oyo olowooza ategeera olowooza bavaawo agamba olowooza olowooza muwala wange oyo ateregeera n'ebintu tebalese kubanga basomye ku linnya lye terikola ki era ne kojja ow'e Masulita naye alindamu Medi omwana wo ng'afumbe
kamwana Medi Medi tategeera sajja ekyo nakyo tebategese temubadde mukolo kumbe waleese ani Spice Diana n'ayimba ebyo byonna tayagala kumujjukira so Love commissioner tayagala kujjukira Lutalo oba waleese Lutalo oba King Saha tayagala kumanya Haruna Mubiru tayagala kumanya noonya kanzu ye kati problem is ku buli kyalo ekituuliriza ku CBS mu Buganda byalo bimeka ku mutwalo guno ogumu mu 13 ababaddemu ekirala kati nno sooka bigabanye mu byalo tuyina ebyalo bimeka mu Uganda tuyina just tuyina amagombolo mu Uganda yonna bili ebitalo mutwalo mu 7 tuli ebiki ebyalo emitwalo 7 mu 13 kati kitegeeza ate abatikiddwe Makerere guli omutwalo gumu mu 13 kati kitegeeza ebyalo balabye mawulire tebalinayo wadde mwana nogo ate nza okwesanga ng'ebyalo ebimu kino abaana 10 kakati nogamba nti amagombolola tuyina ameka tuyina amagombolola kumpi 9 kenda kitegeeza nti ne mu gombolola eza Uganda ezimu oyinza ozisanga nga tewaliyo mwana mu gombolola yafunye degree Medi ebyenjigiriza ebirungi byebisuula akatiba mu nnyanja ne bisena buli kimu akatimba era ebyenjigiriza ebyatuleetera bano ba Museveni senga Museveni ne banne bazaalibwa ku mulembe guno tewali kubona Museveni yandibadde alunda nti senga Museveni bamuzaalira ku mulembe guno ku mulembe gwe Yoweri Kaguta Museveni ogw'ekitende yalisime kitende senga alunda nte oba senga ayita taxi mu Kampala ku paaka yegundi awo bugolobi yes so there is no way because yajja munaku nasula ewagundi kati mitima kyejagwa ku basajja abo nga be batuuka mu gavumenti beerabira gye baayita ne bakasuka eddaala bano abaana abafunye diguri mbakulisa mwebale kudda ne Medi buli omu ku abo bagenda okukola epate okuggyako ez'abaana abatono banaaba ayogera gy'avudde agenda kaaba kumpi buli graduation gy'ogendako zembere musi omwana tanako kukaaba mama nzijukira nga nati bannange graduation yono omwana sozi oweka Kamengo si uwo omwana yatuuka e Makerere nga akutte egundi bali abaana Kivumi bayogera aba mu Kampala Metropolitan bagala tabuza ono akimye kibusi ono nemukuba ekifaananyi nga bakyewuunya babaze na motoka zine egundi ziri mu password zeze egundi biki ayina zi fridge au naza okutte kia nempa tebagitega ne ka t-shirt ali mu ministry yes na ye olugendo lwamutuusa mama we nagamba yocha kasoli wali egundi so that story buli omwana agenda ofuna degree nga Medi ng'ente tewakyali ng'ekibanja tewakyali nga okusomozebwa okwo kakati ekisomozo bwe kiddako ate bw'amala ate Medi n'akomawo ewaka muwala natandika okugamba dadi mpayo ez'enviiri njagala kukola njala wamugamba nti soma ebirungi biri mu maaso biri mu maaso biri wakati atuuseeyo amaliriza olugendo kasira 27 ezakayita ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ka leero nkwebaza nnyo nnyini ddala okuba nti oli nze njogera mu zindalo gwa rediyo yo weebale nnyo weali mu ddwaliro ng'oli ku lubalaza ogenda kulya kyaggulo tukusabira Mungu akusaasire owone ali awakaawo ng'oli ku lubalaza onywa kacaayi TV eraga ningotaddeko CBS ekyo kyokola Mungu akikubalire ali mu taxi oddaka muddaka muleo kasanga temugenda mwebale nnyo okuleva ebulange wana mwetuli ebulange Mmengo naye ensonga gye tuliko nsonga byanjigiriza
bakulu batamiti ensonga ejoli wamwe waliwo abajaguza giri emitwalo 13 Makerere egasse university ziri 42 niwo ogenze ngeri ya district tulina district 16 ewamwe walabyeyo abajaguza tulina amasaza 3 tulina amagombola 12 tulina ebyalo emitwalo 7 mu 6 byebyo nno byenjala okutegeeza walabyeyo abadigida nga bajaguza kwebaza kwa tukyali ku mukutu naye omwana mutwala asome wadibina nawe ebiri omwana mutwala asome essomero liyita Exodus College School liwandiisa abayizi bava ku senior 1 kutuuka ku senior ey'omukaaga ebisale bisoboka essomero ly'abawala n'abalenzi era gamba essomero lirina kompyuta ezijjudde bulungi laboratory zijjudde bulungi abasomesa balina obukugu kozesa omwana mu curriculum empya n'omuzadde yenna alina omwana mu Exodus College manyi tewejjusa ate nakuleeta mwana ku Exodus College obudde bukyalulete fafikadde bitonotono essomero lisangibwa Wakiso oluguudo luyita Hoima Road kilomita 4 zokka okukuba erigenda Wakiso kuba erigenda ku Wakiso ku district genda maaso oyite buhampu abo oyitawo Kayembe Serengeta Petrol Station jajjira beriawo olyoka bagiyita Olubia ku mukono gwadya olupande bungi nnyo ogenda ogoba akapande ako ojja kulaba Exodus College ng'obula ng'okuba essimu 0700 43 7 discipline and determination, that is Exodus College School. Okutumbula omutindo mu mpisa yaffe ffe aba Mirage Tiles tutegeeza abakasitoma ffe bonna tuli mu kuddaabiriza edduuka lyaffe nesanga ku luguudo lw'omukaaga lweta 6th Street wali ku GR Plaza okunena offices za National Water wabula amaduuka gaffe amalaga Mirage Tiles agasangibwa ebugolobi Chinatown maaso ga Uganda Bat mu Luwana Road Magule kitali kipanda awe kyaka kiri ku TV wawero oyingira mu kasonda eri gyotunudde wali ba Mirage ujja banti hanzize ku Mirage nawudde balanga basaze ne ssente ebintu babisaze ssente bazikendezezzaako baagalozimu ennyumba yo ogiteeketeeka bulungi ogiteeke mu tiles obujja oliko obulungi balina adhensive grout balina ebirala emiwendo obutongero gisalako bw'oba obuze tukubire ku ssimu 0754 43 45 6 kuba 0779 89 399 tukulembeza mazima tuyina ettaka buli luguudo tuzimba amayumba n'ogatunda tuyina amasannyalaze mu ttaka lyaffe n'enguudo kawerete ebyapa bya mayiro ffe batuyita Honest Estate Developers egaza tulinayo ettaka Mabombe tulinayo ettaka Kakiri tulinayo ettaka Enansana tulinayo ettaka Namusera tulinayo ettaka Honest tulina ettaka Kakiri Mwera tulina Wabamedi Nsereko Eggobero Takajeriri tulina Wakiso Kasengejje tulina Kakiri Simbamannyo Enakakwa tulina ettaka buli luguudo oluva mu Kampala Honest tulina ettaka tusangibwa wakyo oyagala okumanya tuli ku luguudo lwayita Martin Road okulina Aga Khan roundabout awo kizimbe kiri awo nyeri yakyo lya kindi siryango lyakwatula naye gwe tukintu bakita Makeshwal ndoza tebakisoma naye kuolabira nti otuuse Honest ebigambo nyukuta mmyofu omwoyo agenda kumali ogusooka ajja kuba otuuseeyo ekikuluma ki infections zitawanyanya abakyala n'abaana bizimba mu nseke n'abaana magumba gakuluma ag'obukadde ekifuba ekisiiwa abakulu n'abato asima pressure sukaali prostate ekyokudda mu kiri kimu kyokka Jena Habos abakola Covidex bakulembera Professor Ogwang ebinendwadde zemmenya waggulu eddagala balirina bakubire ku ssimu bakola delivery bakubire ku ssimu bali ku 0772 03 47 2 wa 0705 83 23 83 mama ni mwanga Kivumbi. Yes, kati medical kampiseemu kubatuliriza kubanga twatuka wano tutya nga ogambye ebyalo biri emitwalo 7 musamu emitwalo mu lukaaga mu 25 ebyalo ebyasobola ng'otutte jeno okutwala omwana e Makerere ku buli kyalo biba omutwalo gumu mu 13
Ekigeze ebyalo mitwalo nga mukaaga. Singa mukaaga. Singa tugeze pa village. Ekitalina kituufu. Ebyenze mbala ntuufu kubanga ojja kusanga ebyalo nga bina abaana 10. N'olwekyo funa calculator emitwalo 7 mu 626. Tulaka abaana Makerere bafamiza gomusatu bitana momo mitwalo 7 mu 626 byalo bitwina mu Uganda abaana Makerere batikide emitwalo 1 mu 13 mu 5 mu 2 mu 8 mu 6 bameka bafise ebyalo byafise biti babo dividing tola ko butozi economist obutozi kati nga kyakibala gena maso sa nagena maso nga kyakibala kankuwe figure esebo government ya Uganda esasulira ebyalo emitwalo 5 mu kakaaga mu 226 singa tugabye omwana omwomu byo batebirina byo tebinayo n'omu yatikidwa Makerere. Kati wetujja ebyajja ebingi kiba kitegeeza olwo ebitwalo 6 nga bote baawulidde ku radio babiwulidde ku CBS tewali yasambye gawuni tebiriyo balinda yambaga. Kakati Medi twatandika ddi okubanga ebyalo tebireeta baana tutuse tutya wano gavumenti teteekamu ssente mu masomero gaayo. Medi gavumenti ya Uganda eteka sente palana bagita capitation grant buli muizi sente zemuwerayo buli mwaka emuwerayo omutwalo gumu mu 7 ompuliriza ewayo omutwalo gumu mu 7 buli mwana buli mwaka bogugabanyamu ettaamu 3 ofune 15 nga mu 5 buli mwana government sulira buli tamu 10 ezo 5 kana kapapula ka green 10 meka 5 buli tamu zebe msasulide nga mu 5 awo bogamba olunaku ze siringi simeka nkaga mu 2 Itegeza sente government zewaye mu somero ya UPE omwana tashobola kugulako kabalagala. Oyo mwana sente government ze musasulira omunaku mu somero ya USE erya senior secondary school esasulayo emitwalo 17 n'ekitundu bakaija beramu 17 gabanya mu 3 emitwalo 17 yes n'ekitundu gabanya mu 3 bwe bino bebireta abantu ku emitwalo 5 mu kanana ekizike ekyo kyewaayo government ewaayo ekizike kimu Museveni atwala ekizike kimu pa child mu somero lya USE buli tamu emitwalo ekyo kizike kimu ekyo kyawaayo omwana agenda asomereko. Kakati teka mpadde buli lunaku omwana wa secondary school tekamu ennaku 9 divide by 9 mu lumu the siringi lukaaga mwana mu 8 tezigaba olusinga okumpi ezo government zetekamu awo omwana w'omunaku lyekkubo lye bakulekerawo ye taxi ye etali ebuddo kati oluguudo bw'olutuuka ng'eyo gy'osasula totuuka. Eryekkubo teryalikwata wadde abali mu gavumenti wadde minister wa education n'abaziteekateeka etaano gimala tebalinayo mwana waabwe n'omu. Mweryekkubo wadde chairman w'eggombolola wadde nze omubaka wa parliament wadde kansala wadde headmaster w'amasomero ago tebalinamu baana bonna tebalinamu baana. Abo bagamba nti eryekkubo eryo lituufu. Era omukulu atula wali n'abuukula n'agamba nkola twabaweereza ssente ze ku byalo abaana tubaweerera era mwaboogera ku UCBT bibi temuli ba mwoyo gwa ggwanga n'omubuzi olinayo muzzukulu wo olinayo omwana wo nga talinayo n'ogu. Kakati Medi nja kutandikako nkunyumize
olunaku lwa balaza ndaga nkutegere ekyenyume balese supplementary budget ya trillion ndaga eno mbozi steriko mfufu trillion ya billion ruki 10 muzo nga balesemu sente z'amaka president zebaita classified ezitogerwa songa byezikoze tetubyogera ne sente zogerwa zikola tetubyo kyengenda zikozesa nga president twayituyisa budget tugatawo twamuwa billion 8 zigende mu ebyo bitategedde byetutamubuuza byazikozeemu mu supplementary yes enyongeza mu myezi 3 yabadde amaze okusaba endala billion 243 ng'asabye billion 243 njagala ozigatte kubulira obuzibu bwebuli obw'eggwanga mu 3 maka gaki ga president ezo ofunye meka 323 ebyo ezo yazisansanyiriza mu nnaku 9 kale muwe ennaku 10 muwe ennaku 10 ziba meka ze billioni 3 buli lunaku njaga nkubalire otegere gw'omwana ow'enkaaga otegere nti ona akukulembera buli lunaku mweye just a expenditure yasansanyiza meka okibaze akuwe kizike etamu by 90 days ze billioni 3 mu milioni 5 mu 8 mu emitwalo 8 mu 8 mu 8 mu 8 mu 8 mu 8.8 buli mwezi tekamu ennaku 3 kubanze nzimanyi time started divide by 30 just divide by 30 twabe buli lunaku ziri milioni 10 ziri 10 mwana mu musanvu ezo nzimanyi naziba zidda 10 ziri million 10 mu musanvu z'abakozesa buli lunaku zentamunda mubuuza njagala otekemu eddakiika 6 buli saawa njagala otekemu eddakiika 6 minutes eddakiika 6 otegere nti ategere eddakiika 6 nze nzimanyi nze sisiiga gwe soko ndekyatu soko muwe eddakiika 6 soko olindeko ankubuliriza ono omukulu atufuga ofa kinensi sifa kinansi njagala ntegere lwaki ekyalo kyaffe tekira mwana lwaki mubajje tedina yasamba gawuni kubanga tubuuza sebutobuto emabega yalidde ensangi ani alya nsangi miliyoni ze 2 buli dakika ate bw'omanya nti oyo omukulu akola sawa 12 katugambe sawa kwe so buli lwaba atunula miliyoni 2 kitegeeza bajaji kitegeeza bajaji miliyoni zakosa bunaku 178 ezo drone 2 ngamba omuntu wawulijjo kyaga ti omukulu buli dakiika bajaji agimira buli lunaku ku lwa gavumenti sero muwango mulidde omukulembeze buli ssaawa emu dakiika emu bajaji bokisa abagimazeewo nedi muwanga muwuli naye honorable muwanga kivumbi era ekyo kimusuubira okubanga kimuvahonorable muwanga kivumbi n'abatuwuliriza abali eyo amasomero gano okugazimba go gennyini okugatandika omanyi bwe muba mubala ssente abantu temubatemeratemera go gennyini okugateekayo tebanoga kubikoola ku miti ekyokubiri omusomesa agendayo gwe ogamba basindikayo ssente omusomesa agendayo yadde mu Uganda kakyali kazibuzibu nti asasulwa kitono ne buli mwezi bamukola ki buli mwezi asasulwa mu masomero ago bw'ova ku ekyo textbooks ezokukozesa kakkana nze ngenda kugamba nze omwana owange ali mu ssomero lya gavumenti alina galama it is government aided leka sinatuusaayo n'omu leka nkutematemere
Medi obutabo obusomese kakkana obutabo uliriza leka olupimo oluwulire obutabo obusomesebwamu tebabutuma mwana akola ki mwana agenda kusoma ono bali ku kizike kiri kyetugattako ebiki ebirala kyebasindika ekya utilities si kya misaala ekizike ekikola ki ekigendayo muwanga bwe tugenda mu education policy olwaleero gwanoonya obwenkanya nti ku gavumenti eriwo olw'okuba tunoonya buli kyalo kisambe gawuni policy etambuzibwako kati ku byenjigiriza nti buli muluka gwonna gubeere n'essomero lya gavumenti at least erya primary omuluka kuba wuliriza omuluka kuba tulaba gwe gukola ki gwe gutandikirwako oyina omuluka ewuwo gy'okiikirira ogutali mu ssomero lya primary buli sub-county yonna mu Uganda ebeere neki n'essomero lya secondary erya gavumenti era olabye mu kisanja kino nga seed schools ezizimbiddwa nnyingi era ezimu neewuwo ki gyeziri okwo konna kunoonya bwenkanya buli omu asambe ku ki buli omu asambe ku gawuni tukendeze ku namba yeki ebyalo bireko asamba gawuni nanonyeza mpita kubeere mu sisamula ante wabifunye ebiro by'ebibuuzo bye tuli mu kuddamu kati nti bwe bate eddakiika ziri 14 zokka ezibulayo kubeera essaawa 3 nkwebaza nnyo nnyini kuba tubadde ffe n'ebyenjigiriza obitegedde byebyo obitegeraageranya n'ebitwabadde kuba byasi ensinga bweyetabanya engabanya Lubiri High School gw'omuzadde anoonya essomero lya siniya ery'omulembe leeta omwana ku Lubiri High School erisangibwa mu Lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo nilwo essomero liddukanyizibwa ku musingo bwa Kabaka ogw'empisa ennono obuntu bulamu balina ebyenjigiriza ebikakasiddwa okumala emyaka egiwerako lisosowaza nnyo okuteekateeka omwana omusaamu empisa basomesa amasomo ga arts sciences balina science laboratory ey'omulembe library ejjudde ebitabo awo ne computer lab amakula abasomesa balina obukugu abayizi ebintu basomesa ebintu byenjalo bingi mu byemizannyo okutunga okufumba essomero lirina ebisule eby'omulembe nga bigazi bulungi lyabawala n'abalenzi omuli abava awaka n'embisulo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso bisobola ki kusomera ekirango kino leeta omwana omuwandiise n'enkya waggule ku Lwokuna bagula saasalo ez'okumakya paka ssaawa 10 manya ebisinga ku Lubiri High School biibino ku essimu 075 993 7525 St. Noah Junior Boarding School abazadde mwena mutegeezebwa nti okuyingiza abayizi abapya mu St. Noah Junior Boarding School zana kugenda mu maaso ku masomero mu bibiina okuva ku nasale okutuuka ku kyomukaaga kuva ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo balaza okutuusa ku Lwokutaano baba bawandiisa. St. Noah Junior Boarding School zana essomero ly'abaana abawala n'abalenzi lisangibwa ewa Zana mayiro 5 ku luguudo lw'Entebbe. Kumanya ebisingawo genda ku ssomero oba kuba essimu 0772 92 68 7 oba 0702 2 9754. Oyagala kusoma busawo kirooto kyakubeera ng'oli musawo soma balita Rakai Community School of Nursing. Management ya Rakai Community School of Nursing etegeeza abantu mwenna abawala okusoma busawo n'obuzaliza nti okuwandiisa abayizi ka January intake kugenda mu maaso leero 15 masomo omuli diploma ne certificate mu nursing and midwifery kuzaalisa. Era abayizi bonna abalina certificate baba bandyagadde okusoma diploma mugenda mu mweyongereyo kusoma kikulu nnyo mweyongereyo. Oli eyo ng'oyagala ekirooto kyo oba omwana okufuuka omusawo Rakai Community School of Nursing weeri kuba erina abasomesa abakugu ekifo kisirifu bulungi n'omwana tafuna bimutaataaganya. Tusangibwa Rakai okumanya ebisinga kuba essimu 0752 6 93 99 oba 0752
njikuddira mu yeriemu 0752 6 93 99 Rakai Community School of Nursing liri Rakai 0752 6 93 99 bwade buza buli ko kitwatandikidde njesa bigu onyonyola abantu nyola mu past firagala nawo amanyi medi kine ekizibu ekibaddewo kibaddewo nga ne answers zijja kati seed schools ezizimbiddwa sizaga nti zaaluli ziriwo kati kuba kyetufa buli kyalo kisambe ku gawuni kati medi olwaleero nga ofunye essomero lya primary kumuluka totambula wala essomero lya secondary lirina mugombolola erya gavumenti katujjeko aga private oyina buli region wano mu Uganda oyina mu university eya gavumenti mu buli region ddala lwaki tetusambe gawuni zijja kukola ki gawuni zijja kusambibwa kakati medi nkugamba byebyo oli mu past lwaki tusamba kati tusamba kati wafe salabe y'omuntu yenna olubimbi lw'ebyenjigiriza wano obuzibu wenjawukanira ne muwanga era bwe tubaddaane bali mbadde mugamba ne mugaba obuzibu bwe tulowooza nti buli ssaawa engalo eyina tunula ki sayidi emu midifu abazadde tulina obuvunaanyizibwa obwaffe bwe tutakola ki oluusi bwe tutatuukiriza medinze private goŋŋamba nakulanga ensawo yange egenda erimu ekyokulya oba neŋŋenda n'ekikumi naye olwaleero balowooza n'obuugi tugenda bukola ki kubuteekayo kafune kuba amasimu katonosemu nti ffe kubyalo bitwakola mu primary abasomera mu UPE medi UPE tewamusanga nze omu ku baasooka twayimbanga akayimba kaffe ani yalidde ensangi nga tugamba sebutobute mabega yalidde sangi bebali abajaji bebali Wanamendi webali kupereza abakulu mbalamukiza n'embebaza emirimu gye bakolera eggwanga nanti tukuwulira katukuleke tetukuwulira awo livuddeyo ssebo liribaddeyo wansi kati livuddeyo eddoboozi amanya kansala Rastaman bwayise mulakimu munene yope Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze nalibo muwanga Kivumbi mulamusiza ne mwebaza emirimu gy'akolera eggwanga ne munna PFF oyo okuleka ndidde oyo yo byayogera ndowooza awujja kasepikike naye kisookera ddala bwana Medi ngenda kwogera ku nsonga ng'emu naddala ku byenjigiriza lwaleero bwana Medi ndidde ayogedde awo n'agamba nti buli kitundu kirimu essomero lya gavumenti jamu ekyokulabirako wano waffe mu Kawempe njagala mbuulireyo essomero lya gavumenti nga lya sekendule ne ssente ze lisasula tosobola bwana Medi ng'omuntu wa wansi atunda ebintu ku makubo aweerera omwana mu sekendule $25,000 osuubire nti alina obusobozi okugenda okuweerera omwana ku yunivasite semester ya ssente mmeka abadde aweerera ku senior 6 omwana $25,000 alina obusobozi temwasambye gawuni ye Kawempe sinnalabayo wadde wano mu bwayise kubaze ndi mu bwayise paali ono olya kimu wanna hello tebuliba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaam gawuni mwagisambidde wammwe tukyasamba gawuni sabono omuzukwana mwamale mahadi muganda wankiri mu Uganda kugambye omanyi nina akalimu kankola kati gawuni kati zibeera mu hoteri ssebo bino byetwabeeranga mu maika abadde yeeyo abasambye gawuni tewali kubanga tetulina yunivasite ya gavumenti tekiriyo era ekintu tukyebuuza era kyobola abannamasaka mbagamba tuddemu tulime mwanyi gyebujja tusambe ku gawuni kati bano abasamba gawuni bava ku ludda lweru naye guno mutwalo male mahadi wangi oba temwasambye gawuni guno omutwalo gwavudde gwabasambye gawuni ate nno omutwalo n'3,000 simanyi nakumanya naye tetunasamba kuga awulya ku CBS hello webale kuweereza muli mutyeyo ssebo ono omutaka w'ekyamuliibwa ng'obuze
ngandi eno Kalungu district wa Honorable Sseungu Konza ka council. Gawuni mwagisambire wa mutakani. Fenno olaba Honorable Sseungu yagulanga gawuni naziwa abakole. Naye kati sawa no neta kyasobola olw'embeera eriwo. Era Honorable Muwanga Kivumbi nze mbeebaza nnyo kubanga kati olaba mukulumbidde oyo. Buli kintu kyonna ekiri mu gavumenti bo bajja buzzi kusiigako kazigo. Naye Honorable Muwanga mwebali kubuulira abantu, mwebali kutegeeza abantu ffe tujja kutambula nammwe. Feno twafuna Honorable Sseungu n'Honorable Katabazi. Bye bakola tubitegeera tubyagala mugende mu maaso. Akasigo kaasiiga gw'okagula. Wangi? Akasigo kaasiiga gw'okagula yadde akubuuza. Ani mukulumbidde? Nsobola omugulira Kantale. Kantale. Yaguze Kasamuna. Hello. Bowe bali kuweereza. Amanya nziraje makolo kavuma. Abakulu mbalamusizza. Bakutte ku kintu ekikulu ennyo eky'ebyenjigiriza ate nga bannaffe kye baagadde okulemesa eggwanga. Ahmed omwogezi omu yagamba ng'onotta eggwanga ebyenjigiriza oba ottise buli kimu. Y'ensonga lwaki abantu batuusa okugamba ti abavubuka ennaku zino tebakyalina mpisa bakola bino na biri. Abavubuka babe batya n'empisa ng'abatabangudde eggwanga lyabwe be baabeeyita abayivu, be baabeeyita ab'amaanyi basobole okulibeezaawo. Mukulu Media ebyenjigiriza ffenna tubyagala. Mukulu maliriza njagala okubategeeza nti ebyenjigiriza mu ggwanga lino singa mwami Museveni ne banne be baaliwo mulembe guno mu buyinike bwe baalimu tebaalisobodde na kuweerera baana. Naye bo baduumulidde abantu ebyenjigiriza babipese kuba bamanyi nti bya mugaso eri abalala bo abaabwe babeere nga basoma. Tulina okwenunula ku lw'eggwanga lyaffe. Hello. Lubakyoya. Nintyesewo. Naye nze muli neebuuza nga nziruba. Yasinindidde asese nnyo wakulidde. Sinidde ate agamba ki? Asese nate. Sinde mukwano gwange. Aseka wano. Naye neebuunya. Ani yatikireko mwakyakaliddekayo? Owa. Ewamwe yavudde Makerere. Bintu byakomadde ebyo munnange. Embeera omutwalo gw'omwenkumi 3 gwavuddewa. Tetumira kuba kino babaatiikiri tutula ku social media basonga bitalo olukaaga tuga mutolo kumeka. Mwami yasinindidde yatukize tugaane. Ddala nga Minister wa Education ye first lady. Omusomesa n'abeera mu mbeera eyo. N'abeera nga tusona alaga omwana we asomeseza. Ekyo kinekibabirira abaana bajjawo omutima okusoma obulungi nga basomera mu miti basomera mu nkuba naye ng'obuwumbi n'obuwumbi nga bugenda maliriza bakyoya kutegeeza mwani mwaka Kivumbi abaka palamenti namwe temuyambi basomesa mwaka Kivumbi senga zake palamenti akuma n'emmeeza nedda sente zetufuna nnyingi sente noziddibwa zino zigende ku masomesa naye mwaka Kivumbi palamenti gibalimu omusomesa bafunidde mwa musomesa tenafudde musomesa n'omu temamufuddeeko zino bakyoya. Sibula batuulize sebo. Medi njagala okusibula abatuuliza ti ebintu bino baleme bitwalanga ebinyuma. Gundi agenzi nayogera quotation eri ku University of Pretoria. Gundi Makolo Kavuma egamba nti anatta ensi atta ebintu biri byokka. Tujanjigiza ya bulamu. Tucha building for our future. Gitwayimanga Makerere. Ekyo tukiyimba. Kumeni hall wali. Kati kyafuka kikwate. You build for our future. For our future. Naye nga bw'otunula future gambye abaana batunula bwatu ku gate. Waliwo omwana yakupika katuni. Naga nti bw'olaba graduate ng'ali mu taxi omanya giwunye. Ng'ali mu taxi ne bakadde be nga tebasobodde kukyalo wadde okufuna akamotoka. Bali ab'Enkumi 2 be twayogeddeko ebyo gy'osanga namutera n'ebiyitirirwa kubanga mu ggombola yonna oba mu district nga yazze. So nga twetaaga obwenkanya, twetaaga okukola kube. So saba Katonda abawe ekire ekirungi n'abongere emikisa twongere okwekwatiramu tereze eggwanga lyaffe. Bannamitiana 6 tujja samba gawuni. Tuyinza oba ku luno tetwasambye balina kulinda nze gawuni zisambibwe ku luno tezaabaddeyo.